po jako akawuwo. Mwami Kasaija yagambye bw'ati basuubuzi mutuyambe muteeke sente mu banka gavumenti ezeewole. Mumanyi kitegeeza mmwe ng'ebbeeyi y'ebintu ekyewanisa ennyo nga ne bannayuganda essuubi balijje ku gavumenti gye baatandise okutunuulira bye bimu ku bibiina ebibatwala omuli ebitwala abasuubuzi nga kasiita n'ebirala okubinenya okwefuukira kyesirikidde ku mbeera eno. Kyokka okusinziira ku bakulembeze ba kasiita nga bakulembeddwamu Tadias Musoke Nagenda bagamba nti amagezi gonna ge bawa gavumenti ya kuno gonna yagaana okugakozesa. Trailer 30 injini emu y'eggaali y'omukka esobola okuzitambuza. Kitegeeza obwetaavu bw'amafuta automatically wakukendeera ku ngeri emu oba endala. Naye ekyo nakyo speed kwe kiteekebwamu ekyali ya Nawolo ekyali ya Kasoomo era kyekiringa nga eggaali y'omukka etambuza abantu. Simanyi kiki ekiremesezza eggaali eyo okutambulamuuko n'etuuka ekijja. Simanyi bagidizayinira kubanga ekoma Nammanve Kampala. Naye nga tusuubira nti olw'obwetaavu yali badde esobola okutuuka ne Kasese. Kasiita egamba nti gavumenti ya Uganda yandibadde eteekesera ku ntambula y'eggaali y'omukka okusobozesa abantu okugyeyambisa okwanguya ku by'entambula. Okola ekisoboka okwongera ssente mu ntambula y'eggaali y'omukka oba train. Twali tusabye mu bitundu bibiri okutambuza abantu ate era n'ebyamaguzi. Kyogera okwesanga nti ebbeeyi ekkaku era nga kijja kusobozesa Uganda okutunda ebyamaguzi byayo wabweru eggwanga muwendo ogusoboka ate naffe abaleeta ebintu era nga tusobola okubireeta. Yiisa Ssekitto nga naye mmemba wa Kasiita agamba nti ekireetedde embeera eno ye gavumenti ya kuno okufuuka kimpe enkyekubire nga buli omu asalawo nga bw'ayagala wabula n'asaba gavumenti okukomya okwewolaawola ensimbi buli wamu okusobola okulwanyisa embeera eno ey'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. eggwanga bwe lifuuka kimpe enkyekubiri nze nseera kye nnina ne banseera kye sirina. What else do you want me to do? Naye gavumenti bw'onkulemberamu n'oga enough is enough. Tunyigirizza nnyo kati kino nkisaze ne kino nkisaze ne kino nkisaze nammwe musale nga tugaana okusala naye otulagire ate gwoleme kusala. Kasiita egamba ebya President Museveni bye yayogera nti gavumenti terina kyesobola kukola ku bbeeyi y'ebintu wabula okukekkereza kino si kituufu era ne bategeeza nti olutalo lwa Russia ne Ukraine terulinayo byakosezza ku byanfuna bya Uganda kubanga ebyamaguzi ebiva ebweru tebinaba kwongezebwa musolo yadde n'akamu. Bw'ofuga amafuta oba omaze okufuga ekonomi kye mwaba mwawulira nga Amerika bwe yawulira nti olutalo lutamuse wakati w'abali abalwanagana Russia ne Ukraine yo kye yakola n'esumulula dipo. Awo wo tetulina ezaffe twazitunda. Bwe yasumulula dipo n'esaasanya amafuta across n'etuula n'abagatunda ne bagamba bwe nkwadde liita 2,000 bwe nkwadde 5 naye agamba ogatunda zino. Naye yali asuubira okwongeza awo we yakoma. Muwogo bwe tulina okulya konteyina ze tusomba ensujju emmwanyi bwe tuba tubinona mu kyalo tubinonesa. Nze Matiya Sekanjako ku lwa ABS Television. Mu kifo ky'okkendeeza ku kusaasaanya eyongera kwewola yatusabye nezaffe tuziteekeyo nazezeewole kakati basebo ne banja bwe tugenda kuba tukola tutya.